numye omuyimbi nga Parrot bw'abanga tasobodde kubeera recognized by the National Theatre kitiisa erinze omuyimbi oba eri abayimbi abalala abali uprising. Gamuti abali Kachumbali TV kashobitambula ddala bulungi nnyo fenno ewaffe maziga biwoowe miranga nakwazirana era olunaku olwaleero obudde buno bwennyini ndi wano Uganda Funeral Service ate okulaba nti nno muganda waffe atumusiibula mu kitiibwa. Master Parrot oluvannyuma lw'okufuna accident olunaku olw'ejjo n'ava mu bulamu bw'ensi eno olwaleero maiti ye esibye wano ku Uganda Funeral Service nga bagikola bulungi nnyo bagiddaabiriza era wevudde n'etwalibwa mu makaage ekiwaatule. Kati nno abayimbi bangi nnyo abamu ku bo bazzeeko waneeno ndabyeko Eddie Kenzo, Big Eye, Mick Wine, manager wa Bobby Wine naye mulabyeko n'abalala bangi nnyo era babaddeko beboogera naye n'omuyimbi ate owa gospel President Yaneke naye abaddewo naye nno ono yeemulugunyizza engeri Master Parrot gye yafuddemu ate wamu n'okulaba nti nno ayisibwamu amaaso nga mulamu naye ate bw'atuuse okufa bantu bangi nnyo ne musagambiza nga mugenda mu maaso n'omupositinga. Ono nno yennyamidde okulaba nti nno omuntu nga Master Parrot tetwalibbwako ku National Theatre nga teeba legend be tulina mu ggwanga era ekimukuba enkikwe okulaba nti nno n'obudde buno abayimbi be yayimba nabo tebannaba kulabika kulaba nti nno ate bakungubagira wamu n'abantu. Badde nsaba mbalageko ku mbeera nga bw'ebadde ne President Yaneke nga mukaawo ng'omususa. Kitalo nnyo era kitalo ddala kya muganda waffe Master Parrot. Master Parrot abadde inspiration eri abayimbi bangi over the years ku mulembe guli ogutaaliko TikTok gutaaliko YouTube. Nze naliko naye close ku bus emu eyali egende Hoima era bwe naddamu ne musisinkana mu Uganda Musician Association UMA mwendinga gospel religious representative era naye abadde n'ekifo mu association eyo era nga tukolera wamu wansi wa President Cindy. Biki by'otasobola mwerabirako? Nyimba zakuba muliro you know kawala kato n'ennyimba endala nyingi. Parrot is a legend oba okitegeera yasookera mu Firebase mwena mukimanyi ne Bobby Wine n'avaayo n'ayingira Leon Island eya Jose Chameleone era ennyimba ze zonna always ayimba ku bantu abo you know yakolako ne collabo ne Jose Chameleone era kimpisiza bubi nnyo obutalabawo Chameleone gazze. Bobby Wine ye tukimanyi taliimu mu ggwanga naye mu mbeera bweti I believe bandisindise ba representatives okubeerawo because Parrot legend oba okitegeera talina kuyisibwamu maaso olw'okuba maybe tabadde na hiti oba tabadde na luyimba lutrendinga. These are the pillars of the industry eya music mu Uganda. Nkubiriza UMA okuvaayo, nkubiriza Federation
eya Eddie Kenzo naye okuvaayo muganda waffe tumuziike mu kitiibwa ekimugwanira because he's a star, he's a legend. Enfaaye wagitegeddeko? Enfaaye ebuzaabuza. Waliwo abagamba mbu yabadde avuga pikipiki nga si boda but pikipiki nga weeseko omukyala mabega nga bali ku northern awo ng'emasanafu, then yakyusiza oba lane nga waliwo emmotoka ejja edduka ne bakoona. Ate abalala bagamba nti yabadde atamidde ng'asala ekkubo yekka, but bw'otunuulira eno waliyo ekitoogo n'eno waliyo ekitoogo. Kati twebuuza mu kitoogo yabadde avaawa. Kati nkubiriza Uganda Police bambi eveeyo enoonyereze esobole okuwa eggwanga report entuufu ku Master Parrot yafudde atya, enfaaye tusobole okugimanya mu bwangu ddala. Oli muyimbi era oli nakingu mu kuyimba ennyimba naddala eza gospel, naye n'obudde buno butuukidde Master Parrot okufa ng'ate omuyimbi Paulo Kafeere yafedda, ebisigalira bye bali mu binoonyereza tufune DNA entuufu. Abayimbi mwandeeteeseteese mutya nga temunnaba kufa? Nja kugamba nti bizibu because ebiseera ebisinga tomanya ddi lw'ogenda kufa. Nze nnyinza olowooza ngenda kuwangaala. Parrot abadde n'ebirooto ng'era amanyi ye waali era ng'alina essuubi nti ajja kuddamu ashayininge nga bwe yashayininga edda, ajja kukuba hit mu mulembe guno, but byonna tebisobose. Maybe abadde n'ekirooto ky'okukola tours mu mawanga oba eky'okuzimba ennyumba ey'akabi oba oggula emmotoka ey'akabi, byonna it's not been possible. Kati nze kye ndowooza nti kana kasente ke tufuna mu concerts mu bivulu oba kasente ke tufuna mu businesses ez'enjawulo tubeeko ke tusavinga aside. Ng'omusajja omu bwe yagamba kolerera kalamboko, oba okitegeera, because mu mbeera bweti singa Federation n'ebitongole ebirala ebiyamba abayimbi tebivuddeeyo, mwandikanga Parrot aziikiddwa nga common man ate nga kiba kiswaza industry. Abogenda mu kirabu ennyimba obudde buno esinga okkubwa eza muliro maama w'abaana weebale eza Master Parrot. Olowooza akageri kagenze famire ye n'azifunamu nga President Museveni yakajja asayininga etteeka lya copyright? Etteeka lya copyright linaaba kutandika kutambula. Ekyokubiri is simanyi lwaki, because nange nga nakedde n'enfa ojja kwekanga ng'abantu bangi bavuddeyo batandise otucelebratinga ng'ate tuli bafu. Nze ngamba ba TV presenters, ba radio presenters, ba bivulu promoters, companies ez'enjawulo zonna ezaagala okuvangayo ng'omuntu afudde balage nti babaddenga naye. N'abantu mikwano gyaffe abavaayo oluvannyuma nga tumaze kufa, maybe mu mbeera eyo tubadde balwadde, mu mbeera eyo tubadde baavu, tubadde tulina embeera gye tuyitamu, ne basigala nga tebali concerned, naye olufa bwoti bonna n'otandika okubalaba nga bavaayo, my brother, champion, our guy, ekyo kibi. Oba okitegeera. Nze nkubiriza abantu nti when these people are still alive nga bakyali balamu, endongo yaabwe mugizanye, mubasupporting, mubawe ebimuli byabwe nga bakyali balamu. Kibi nnyo omuntu okumala okufa then n'olyoka ovaayo n'otandika omutijisa. Era mwenna abapostinga my brother, mwaliriddawa nga Parrot abonaabona, mwaliriddawa nga Parrot alina embeera gy'ayitamu. Kati essaawa zino lwe mulabye okuvaayo, lwe mulabye okumuselebratinga, ekyo kikyamu. Awo nyine President toyogedde to nti baali luddawa ng'ali mu mbeera gy'ali. Mudra naye yavuddeyo n'atwogerako n'agamba muli wano mumwepositingisa naye omusajja abadde Mudra mutuufu. Kati kankunyonyole Mudra mutuufu. Nze nafunako opportunity esisinkana Master Parrot mu meeting emu ya umma
namutunulira ennaku nenkwata neŋŋamba legendary serebu waffe ng'enfaanana gy'afaanana embeera gye yalimu nga yenna akozze era ebifaananyi bye mulaba bitambula. Let me tell you, bifaananyi bya dda bw'olaba Parrot nga bw'abadde afaanana essaawa zino naawe gy'oli okwatibwa ekisa. Bano bonna bapostinga my brother champion legend baaliridda wa ng'ayita mu bizibu byonna by'abadde ayitamu. Oba okitegeera? Bano ba legendaries, we must celebrate them. Be bapila ba industry eno gye tulimu, oba gospel oba secular, ffenna tulabidde ku bano abaasooka okubotola. Kati kankugambe mu mulembe guno oli akola ka sound n'atutumuka ku TikTok. Mu mulembe gw'aba Master Parrot tewaaliwo TikTok, tewaaliwo YouTube, tewaaliwo social media. Abaana baashaninga. Kati temwagala abantu bapostinge muntu afudde. It is okay mu posting. Oba okitegeera? Naye gw'okuvaayo mu postinga nga bulijjo baleeta mu postinga. Okimanyi nti Master Parrot ayinza okuba abadde nga n'ebivulu, ayinza okuba nga abadde asaba obuyambi ng'alina amasimu g'akuba gye tutali nga tebazaanukula. Okimanyi nti Master Parrot ateeka okuba alina concerts z'abadde ategeka ng'asaba omuntu omupostinga ku status yadde ku Facebook zaabwe, ku Instagram zaabwe, naye nga tebakikola. So nze nkubiriza industry ya art bakyuse enkola yaabwe. Obadde mukulembeze era wali mukulembeze muwuma, mwamukolerawo ki mu regimu yammwe? Uma ebadde ne issues zaayo and tubadde tusolicitinga funds okuva eno n'eri. Mu bimanyi tubadde tulina issues ne federation, challenges zibadde nyingi, so ebintu ebimu tubadde tetuli bulungi financially, kyensobola okugamba. Akasembayo abaddeko mukulembeze muwuma ate etuula ku National Theatre, naye tetunnategeera kituufu lwaki bode ye tetwalibbwa ku National Theatre. Ekyo kinnumye nze nga president w'abayimbi ba gospel.